Ekibiina kya NRM kyakukomekereza okugaba empapula eri abo abagala okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo nga 3 mwezi guno. Bannakibiina nakati bakyayiwa ku kitebe kyakyo okugyayo empapula okusobola okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. I want to emphasize deadline is July 31st. The people who will have captured by that deadline are the people who will contest. Olwaleero Speaker wa Parliament Rebecca alitwala Kadaga y'omu ku bagyayo empapula. Nze kuwewandiisa ku kifo kya Second National Vice Chair kya NRM n'okuwandiisa ku kifo kya Member of Parliament. Nina ekigere kinuma naye chairman yatugamba tulina okujja kati nzize mwennyini tetusobola kutuma tulina okujja ffennyini. Bo bannakibiina abamu batandise okuzzaayo empapula nga mu bano mubadde Muyanja Mbabaali ng'ayagala kifo kya bumyuka bwa ssentebe wa kibiina mu masekkati ga Uganda. Nzize wano olwaleero okuwaayo empapula zange oluvannyuma lw'okuzijjuza ezeetaagisa. Waliwo ebyali byogerwa ku biwandiiko ndowooza nti ekyo ensonga eyo twagimala kubanga natuuza press conference nembalaga and that's what it is. I think that one has come to an end. Kitegerekese era nga Odrek Lwabogo ng'ono yawaasa omu ku bawala ba President Museveni naye bw'aggyeyo ffoomu ng'ono wakuvuganya ne Meja General Matayo Kyaligonza ku bumyuka bwa ssentebe bw'ekibiina mu bugwanjuba bwa Uganda. N'okutuusa olwaleero tewali yaggyeyo empapula za kuvuganya ku bwa ssentebe bwa kibiina oba okukikwatira bendera mu kulonda okujja wadde nga President Museveni n'Amama Mbabazi basongeddwamu olumwe ng'abeegwanyiza ebifo bino.